Mpulirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda olunaku olwaleero waliwo bannaffe abaavuddeyo ne baŋŋamba nti bw'oba okola amawulire tuteeremu n'amawulire agagenda mu maaso okwetooloola ensi yonna. Of course tuleme kubeera mu mawulire ga Uganda yokka, n'enzikiriziganya n'ensonga yaabwe. Era olunaku olwaleero ntandise ku ekyo kye bansabye, wabula tugenda kubeera nga tutandika n'amawulire ag'ebweru w'eggwanga, then tujje tugatireko amawulire agawane waka. Katusooke n'emitwe oba ebyo biki bye tugenda okuba nga twogerako. Mpuliriza, tumanyi nti no waliyo akalulu akaddiddwamu yabadde by-election mu bitundu by'eye Bukedya, era ng'akalulu kano kawanguddwamu na NRM n'ebitundu 92. Kino nno kisitudde General Museveni n'avaayo n'akangula ku ddoboozi n'agamba no, buno obubbi ate bususse. General Museveni agamba nti no bano babbye ne bakunakuna. Ababibadde bikyali awo, retired Colonel Kizza Besigye Warren Kifeefe n'avaayo n'amwambalira n'amugamba si gwe olina okwogera ku nsonga zaaki ez'obubbi, kubanga gwe saababbi era gwe mubbi asookera ddala. Mu ngeri emu retired Colonel Kizza Besigye alabudde ne banne oba banneebe bwe bavuganya mwami Museveni n'abagamba gwe wenna alowooza ku kalulu okuggyako mwami Museveni ebyo oli mu biboozi. Gwe wenna alowooza okugenda ku baloti ogende mu kalulu ne mwami Museveni, lekera okubanga olimba bannayuganda. Dr. Kizza Besigye ayongeddeko ebigambo bingi byenjagala tuwulirize olunaku olwaleero. Mu ngeri emu minisita Oryem bingi byavuddeyo nabyo, alabudde abazungu n'abagamba mufune ku bye mukola, munuune kuvu mutuveeko nga Uganda. Kino nno kiddiridde ebigambo abazungu abangereza bye bavuddeyo juzi ne bategeeza eggwanga nti eggwanga Uganda mu ssaawa yonna lyandirumbibwa abatujju okubanga balikuba. Oryem avuddeyo n'abagamba mutuggyeko akajanja n'olusiddi ku bazungu mmwe. Mu ngeri emu njagala kutwalako mu ggwanga erya Afghanistan. Ebyayo abakazi bakaaba. Afghanistan abasajja abaterebaani beefudde ekitalo okuva we beddiza eggwanga erya Afghanistan. Jjukira etteeka erya Sharia byonna tugenda kubanga tubitunuulira kubaganya abakazi okuddamu okubanga beebyula ne saaluuni ne baziwera. Mu ngeri emu njagala tuveewaawo pulezidenti w'eggwanga erya Russia amanyiddwa nga Vladimir Putin naye asimattuse okubanga attibwa enkya y'olunaku olwaleero bw'alumbiddwa drone eziwerera ddala 5 mukwano gwange nga bigambibwa nti zivudde ku sayidi z'eno eyaggwanga erya Ukraine. Byonna tugenda kubanga tubitunuulyako. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko wasuzeeyo otya, osiibyeyo otya munnayuganda wenna gy'osinzira okubanga otugoberera era gy'otegedde amatu ku mukutu gwaffe eno ye DPTV Uganda. And of course mbeera Sajjime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Njagala kubeebazaako ensuso bannayuganda abali ebweru w'eggwanga, mwebale kugoberera bintu, mwebale kubanga mugoberera ensonga nga bwe zitambula okwetooloola ensi yonna. Njagala munzikirize mbajjukize nti tutambula ne Haji Abudu Ngabo ng'ono mulombi wa dduwa. Munoonyeeko mukwano gwange ye Haji Abudu Ngabo, mulombi wa dduwa, yagala okukulombera dduwa, takuba nsaasi, takola ki, genda mukwano gwange akutaasa ebizibu ebikutudde mu bulago. Mu ngeri emu tutambula ne Al-Hila Holdings Uganda Limited, bano bakafulu mukola ebizimbisibwa ennyumba, ebizimba ennyumba, oyagala kugogolera nnyumba, kuteeramu mazzi, oyagala kuzimbira toyi ya mulembe, weekwate ba Al-Hila Holdings Uganda Limited. Munzikirize mikwano gyange atwolekere ate olunaku olwaleero biki bye tugenda okubanga tuwogerako wenna ampuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kutandikira mu ggwanga erya Afghanistan. Eggwanga erya Afghanistan amawulire agavaayo kugamba gakwasa ennaku eri abakyala mu ggwanga lino. Njagala kutegeeza nti mu nsi yonna ebitonde ebisinga okwebyula be bakyala era nga bo beebyulira ddala. N'omusanga nga yava dda ku nnakyo ye, buli kimu ky'alina ku ye ng'alinako kiwaanyi, kuviira ddala ku nviiri, njala, amannyo nga n'amakundi bagatimba pini. Kakati abasajja mu ggwanga erya Afghanistan okuva we beddiza obuyinza batandise okuteekawo oba bateekawo amateeka. Kakati amateeka agatabulidde ddala abantu be bakazi, era ng'abasajja bavuddeyo ne bagamba nti no tebakyayagala kulaba wadde essaaluuni ey'abakazi oba ebyula abakazi. Simanya kukola nviiri, simanya kukola biki, bagambye ebyo biveewo. Jjukira abasajja bano abaterebaani
beddiza eggwanga gye buvuddeko era nga njagala kutegeeza Afghanistan ne Uganda yafunako ku Bafagani wano. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Oba mujjukira waliwo n'engombe eyajja mutuwe ku Bafagani. So Uganda yafunako ku Bafagani ku lutalo olwaliwo wakati awo ng'abasajja Abamerika bava mu Afghanistan nga Bafagani abasajja abaterebaani beddiza ensi yaabwe, wabula okuva bwe baakomawo bateekesa amateeka ga sharia law mu nkola, wabula ebitandise okuba nga bitabula abantu kwe kutuuka kussa. Jjukira wali wabaddewo tebaagala bakazi basome, tebakkiriza bakazi kugenda kusoma. Bajja bakyusa obwongo kakati bazze ku bakyala era bagamba nti saaluuni tebakyayagala kulaba yadde saaluuni emu bweti mu Afghanistan. Abasajja abaterebaani bakaaye tebaagala kulaba yadde akatinninya ka saaluuni yadde omukazi eyeebyudde oweebyolo ojja babuulira eri sharia law ekola. Wabula mpuliriza abakazi nabo bagezezzaako kubanga bajja eddoboozi lwakuba mu ggwanga erya Afghanistan ku basajja abaterebaani bano abakambwe bakuba emmundu. Abakazi ebigambo biba bitono. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza abakazi beegatiddwako abasajja okubanga bawakanya ekintu kino, bagamba nedda eddembe lyabwe libaggiddwako, naye ng'ate abasajja bo abasajja abamanyiddwa nga okuva mu ggwanga erya Afghanistan abasajja bagamba nti abaterebaani bagamba nti ffe tukwasa sharia law. Mukwano gwange temuyina kye mutugamba. Bwe tuba nga tuvuddeko ku basajja Abafagani, njagala tugende butereevu, tugendeko mu mboozi endala. Ampuliriza ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Tusookeko ewa Minisita Oryem. Minisita Oryem yavuddeyo olunaku olwajjo n'ayambalira abasajja bakyeruppe b'amagulu meeru, Abazungu, Abangereza abavaayo ne bagenda mu maaso ne baba nga balabula eggwanga erya Uganda ku kabi akalabika okuba nga kalyolekedde, era nga bategeeza nti Uganda mu budde bwonna eyinza okuba egenda kulumbibwa abatujju. Kakati Minisita Oryem musajja teyeerya ntama, era tujja mujjukirako Oryem nga sinaba nakutuusa ku biki byagambye basajja Bangereza. Njagala kujjukizaako ye minisita y'omu yavaayo n'akangula ku ddoboozi ery'eggwanga lya Amerika bwe lyavaayo ne ligamba nti gavumenti ya Uganda ekintu kyekoze ogenda mu maaso n'okuba nga oba olyawo esayininga etteeka ly'ebisiyaga nti abasiyazi battibwe oba bakolebwe biki. Minisita Oryem yasitukiramu n'abagamba mmwe mutugyeko akajanja, n'abagamba eno Uganda nsi eyeetongodde, mutugyeko olugezigezi n'olusiddiiku, temujja tutegeerera, tulina amateeka agatufuga. Kale no Minisita Oryem yoyo gwe nkugamba. Jjukira bino byaliwo ennaku z'omwezi 12 June ng'abasajja Abamerika balabula eggwanga Uganda ku tteeka lye yali amaze okussaako omukono ery'ebisiyaga. Oryem yabeeyambulira bubi nnyo n'abagamba mutugyeko akajanja n'olugezigezi, ife tuyina bye tutambulirako ng'eggwanga Uganda, musigaze ebisiyaga byammwe oba mubisiika oba mubiteeka ku ssuwaani oba mubitambuliza mu buveera, teri abayinako tabbu mu nsi yammwe, otherwise ife eryaffe mutuleke twebereremu nga we twagala. Mpuliriza Oryem y'omuminisita wa Foreign Affairs bw'atyo yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'agenda mu maaso n'okuba nga ategeeza abasajja Abangereza n'abagamba alo eno Uganda bwe muba nga ddala kituufu mutwagaliza, bwe kiba nga ddala kituufu mutwagaliza, lwaki temwatutegeeza ku bubenje bwonna obuze bututuukako okugeza nga bbomu ezaakuba ku Kyaddondo Rugby Ground. N'agamba n'ekirala ku bbomu ezaakuba wano
ku Parliamentary Avenue ebiseera ebyo lwaki temwavaayo ne mututegeeza nti nezo bagenda kuba batukuba bomu lwaki muvaayo mu kiseera kino Okolle Oryem ayongeddeko ebigambo n'agamba nti oba oliawo singa mwabadde mwagala otutegeeza nti waliwo bulumbaganyi bwonna obuyinza okuba nga bwagala otutuukako mukwano gwaffe anti mwefuula mikwano gyaffe mwandibadde mututuukirira ne mutabiisa mu lukale oba mu lujjudde ne muvaayo ne mujja ne mutugamba nti nga gavumenti nti waliwo bulumbaganyi bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tulaba abasajja bwe baagala okuba nga bubatuusaako Okolle Oryem ayongeddeko n'agamba nti abazungu batuleke balabiikira ddala nga baagala twefuulirako bannaggwano kugamba ab'amaanyi naye njagala kujjukizaamu gwampuliriza bwe bakubye bannayuganda mu ggwanga erya Somalia General Museveni yavuddeyo n'aclaiminga mu claiminga kwe yagambye nti abazungu balina obusobozi obusobola okulaba kyonna ekiyinza okutuukawo ng'obutujju ng'obwo jjukira bazze batulabula enfunda eziwera n'agamba nti bwe baba tebasobodde tulabula nti nno waliwo abagenda okuba enkambi yaffe ya Uganda n'amagye gaffe kitegeeza bamanyi ekiri emabega kakati ate wano we bazze ne balabudde bakoze security alert bwe bazze ne balabula ate minisita Okolle Oryem agamba tetuwagala lwaki mubadde nga temutuyamba General Museveni agamba bali balina obusobozi ate minisita we Okolle Oryem yagamba nti tebasobola ani alimbaani ani aconfusing ani ali confused ani atategeera bigenda mu maaso njagala kutegeezako ku kiri ekyemabegako wali nti nno yabuuzizza minisita Okolle Oryem nti bano babadde nga balinda ki oba babadde nga balinda ki okuvaayo ne boogera ku ebyo ebizze nga bituuka ku Uganda kino kyange watya nga babadde bino tebabiraba olw'ensonga mmwe mubitegeka oba nga bakama abo be babitegeka kino kyange bayinza okuba nga babadde tebakola security alert kubanga nga babadde bino bikolebwa munda mmwe mwennyini mmwe mubikola ne mwesetingirawo bubomu awo ne mwesetingirawo bubomu nga yensonga lwaki babadde bino tebabiraba oba nga babiraba nene bagawayi basajja be baagala okwerumbagana bayinza okuba babadde bakikola bwe batyo ng'omulimu gwabwe gwakulaba abateralisiti abaddala so si kulaba mwe abeetega okay tutambula ne Aji Abudungabo mulombi wa ddwa mukwano gwange munoonyeeko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo munnayuganda munnange osobole okuba nga otereza obulamu bwo obulamu bututaataaganya butusumbuwa kale nno nja kusaba mukwano gwange tuveewaawo njagala kutwalako munda mu ggwanga atusooke wa General Museveni then tusembyeyo omukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin okuva mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow gye bagenze mu maaso n'okuba nga basindika drone eziwerera ddala 5 naye nga tebasobodde mufuna n'ezimu bazikutte katusooke wane wake Uganda ampuliriza nkwebazaako nnyo gwatambula nange webale nnyo webalire ddala munnayuganda bw'otambula ne DPTV Uganda obeera mu kumanya njagala tugende owa generali nga bwe nabategeezezza nti tuwabadde n'akalulu mu bitundu by'omu mambuka eyo wabaddeyo akalulu yabadde by election akalulu ako kalondebwa ne kawakanyizibwa ne kaddibwamu kabaddemu amakuuli okuva we kaatandika okuva we balangirya by election eno omu ku bavuganya azze akubibwa nga bamulumba ewaka n'embifo eby'enjawulo kakati akalulu kano we kagenze maaso kasuulidwa lunaku doza lwali lwakuna na lwakutaano akalulu kano muna NRM yakawangudde n'ebitundu 98 my goodness 98 tekikkirizibwa okuggyako nga gw'obadde weevuganya ne bw'oba obadde mu race n'abantu abasoba mu babiri tosobola kufuna bitundu 98 I mean 92 kakati akalulu kano kasitudde generali Kagutati Bahabulwa Museveni n'avaayo n'agamba buno obubbi ye tabulabangako bukyanga abaawo akuze kutuuka waali talabangako bubbi bwa kikanga kino Mwami Museveni ayogera ku bubbi Mwami Museveni avuddeyo agamba ye talabangako ku bubbi mweno nsi bufaanananga bwe yalabyeko ku guno omulundi mu kalulu ka wano era General Museveni agamba wateekeddwa okubeerawo okunoonyereza okw'enjawulo n'akalulu ako kayimirizibwe ampuliriza ebigambo ebyo nga General Museveni mu kiwandiiko kye yawandiise nga bikyagenda mu maaso
retired Colonel Kizza Besigye Warren Kifeefe yavuddeyo dda n'abaako ebigambo byamugamba. Besigye agambye atya? Besigye agambye gwe wandibadde toyogera na kwogera, wandisirikiddeeyo mu kamooliko n'obeera eyo, kubanga gwe Ssaababbi. Emirundi gyonna gye tuvuganyiza oba gye nkuvuganyiza okuva mu 2021 ozonziba bubbi, nga n'eggwanga likimanyi bulungi nnyo. Mwaka gwa 2021 nakuwangula 2006, nenkuwangula 2011, nenkuwangula akalulu ka 2016 nenkuwangula, ate nga n'akalulu ka 2021 nakalimu bulungi nnyo, era nenkitegeera nti nno muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu muto wange wamubba. Kale nno gwe wandibadde tosanira yadde n'akatundu k'eddakiika okwogera ku bubbi bw'obululu, kubanga gwe Ssaababbi. Ate nga n'ekibiina kyo kyekibba, tugambe ebikolebwa tobimanyi. Kizza Besigye Warren ayongedde okuba ng'anyooka n'okutabukira Generaali Kaguta Museveni. Jjukira ono Koloneri Kano, ono ate Generaali Tibahabulwa Kaguta, ono Koloneri Kizza Besigye Kifeefe. Ayongera okuba ng'ali omutaama ng'ataamira munne, musajja munne eyali omulwadde we, kuba ono eyamujjanjaba. Ampuliriza, Besigye takomye kukuwa level yekka Mwami Museveni, azeemu n'alumba ne banne bwe bavuganya Mwami Museveni. N'abagamba bino ebigambo mbibagamba, njagala mubikwate bulungi mu mitwe gyammwe, kubanga bikulu nnyo. Besigye agambye atya? Besigye kiki kyagambye? Njagala muwulirize bulungi. Retired Colonel Kizza Besigye agambye nti bwe tuba tukyali ku ndowooza egamba nti tugenda kuvuganya Mwami Museveni, tugende naye mu kalulu tumuwangule, osaaga. Ekisooka Mwami Museveni asobola okubba akalulu ne bw'oba okamusinze akozesa amaanyi oba state power. Ne bwe muba mumusinze General Museveni, gw'osuubira Museveni okwata instrument of power agende kololo gw'oyimirire ajja agikwase nti kwata obuyinza? General Museveni kyasobola kukikola. Era Kano Besigye agambye nti mmwe mwenna abalowooza akalulu Uganda mugirimba. Mwami Museveni asaanidde tumukwate mavumbavumba, tumulumbagane, tuggyemu okutya, tumulumbe, tubeeko kye tumukola. Bwe kitaaba ekyo agenda tufugira mu nsi yaffe, atukinigukeko, atufuukire ekizibu, n'abaana be batufuge. Kino kitwaliramu bannayuganda, naffe bannabyabufuzi tusituke, tuleme kubeera ku nsonga y'akalulu kokka. Alowooza akalulu, lekerawo okwerimba. Era oloota otambula, oli mu birooto mw'otambulira. Besigye agamba Museveni wakugwira mavumbavumba, tulina kwesuula mu jjulume. Bigambo bya retired Colonel Kizza Besigye Warren Kifeefe agamba Besigye nti Mwami Museveni tetuteekeddwa yadde eddakiika n'emu omuwa omukisa. Omukisa gwokka gwe tulina omukolera kwe kulaba nga bwe kabeerawo akalulu, option yaffe ebeera plan B ey'okugenda okulaba nga tumufufugaza, tumufuukira ebimenke. Retired Colonel Besigye, ebigambo bye nnyinza biwagira kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Nze nzikiriza nti mu 2006 emirundi emirala gyonna Besigye gyayogeddeko nnyinza okugikkiriza, naye ng'ate eyo jjo sigiwerako nnyo bujulizi. Naye akalulu ka 2006, akalulu ka 2006, akalulu akatuuka ne kkooti n'egamba yes, akalulu ebirumira bibaddemu. Ekkooti weekiririza nti mubaddemu ebirumira, kitegeeza eba egambye kabbibwa totally completely oba baamusinga. Wabula kkooti ensonga gye yavaayo nayo, yavaayo n'egamba nti tewali ssente zisobola kuddamu kuteekateeka kalulu kajja oba kapya. Ekyo kyali kifaananyi ekiraga ti Mwami Museveni baali bamukubye n'enkoona n'enywa. Akalulu akalala kensobola okwogerako ke kalulu ka 2021, kano akabaddemu Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kano akalulu amazima amatuufu gali nti singa kaali kabalwa mu nsi ezigoberera democracy oba ezikyusa obukulembeze mu mirembe nga ddala akalulu kabalibwa, singa olwaleero Kyagulanyi yakulembera Uganda, singa olwaleero Kyagulanyi Ssentamu yakulembera Uganda. Naye olw'okubeera nti wano matankane ng'ampale z'Abaseveni, tolina kyogamba basajja
nzikiriza mukwano gwange nkuwongereyo neera nga nkujjukiza kuwa video yaffe like mu ngeri emu eyakatwegattako omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajime abeere emabega wa microphone. Njagala kusaba genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ntegeeza eyakatwegattako eyakikola dda obedda weebale nnyo weebalire ddala mukwano gwange okuba ng'otugoberera buli lukya. Nzikiriza tugende mu mboozi oba munda mu ggwanga erya Russia eri omukulembeze asinga emputtu olugezigezi n'obutakola nsobi ye bw'alowooza ayitibwa Vladimir Putin. Enkya y'olunaku olwaleero mpuliriza oba mu kiro ekikeesezza leero eggwanga erya Russia livuddeyo ne litegeeza ku makya leero nti lyalumbiddwa. Eggwanga erya Russia litegeezezza nti lyalumbiddwa era okusinziira njagala kutegeezako mukwano gwange bagamba nti ennyonyi ezaalumbye Russia zibadde ennyonyi nga 5 ne zirumba ekibuga ekya Russia ekikulu Moscow. Jjukira ekibuga Moscow kino n'omukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin eyo oluusi gyawummulira gyakasibira. Kaakati okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Maria Raskrov Maria Raskrov avuddeyo n'atutegeeza bulungi nnyo nti nno eggwanga erya Russia kituufu lirumbiddwa era lirumbiddwa ennyonyi zibadde 5 drone. Wabula amawulire ge twongera okuba nga tufuna atutegeezezza nti nno zikwatiddwa drone ezimu zikwatiddwa endala ne bagezaako zisaanyaawo nga tezinnaba kuba nga zisemberera omukulu Vladimir Putin waawangalira oba waabeera ye mukulembeze w'eggwanga erya Russia. Okusinziira ku mmeeya w'ekibuga ekya Moscow avuddeyo n'ategeeza nti ennyonyi zino kituufu zo zirabiddwako era ezimu ne zikolebwako endala ne zikubibwa. Agambye nti bakakasizza nti zino zivudde mu ggwanga lya Ukraine oba gye muyita Ukraine. Agambye nti nno zino ennyonyi bakakasizza bulungi nnyo zivudde mu ggwanga lya Ukraine. Omanyi abakulembeze bano balina ekintu oba oliawo kye beerabira. Olwaleero Putin agamba nti nno oba omukyalo ono amanyiddwa nga Maria Zikorov manya g'Abarussia bannaaye ayitibwa Maria Zikorov agambye nti kituufu kino bakakasizza buno obutujju bwennyini obubakoleddwako eggwanga erya Ukraine. Naye njagala ojjukire nti bano bo bye bakoze eggwanga erya Ukraine ettaka ttono bo basitulira ddala ennyonyi ne balalika n'okulalika bagenda kuba naye bo mbu si batujju era Ukraine yerimu abatujju naye nga buli lunaku bakubye ebizimbe mu ggwanga erya Ukraine wano. Mariupol tunu ya Mariupol yonna balinga gye baateeka ku ttaka. Mariupol bye bimu ku bibuga ebiri mu Ukraine ebinene. Bw'otunulya ebizimbe byalimu ziri zi skyscraper ebyo ebizimbe baabikuba ne kati bagamba nti bakikakasizza buno obutujju bwennyini eggwanga erya Ukraine libadde lyagala kubakolako obutujju. Era bategeezezza okusinziira ku mukyalo ono Maria Mariskov avuddeyo n'agamba Zariskov avuddeyo n'agamba nti nno Ukraine kino egenda kubeera ng'ekisasulira. Naye mujjukire bano Abarussia be baalumba Ukraine naye ate bagamba nti Ukraine ebakozeeko obutujju be babasajja Abarussia bo tebajjukira nti no be baalumba ensi ne bye bazze bakola tebabijjukira kubanga bakubye Ukraine olutalo luli mwaka gumu n'emyezi ng'esatu bakuba bukubi bizimbe bya Ukraine we baagalira we bakubira naye bo we babalumbyeko bagamba bano abasajja batujju beetaaga kulumbira ddala gyeggwanga oba ge mawulire agenkuletedde oba gembadde nkuletedde olunaku olwaleero mukwano gwange. Njagala kukwebaza era nga mponzika programu y'olunaku olwaleero. Njagala kubeebaza mwenna bentambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwekuumira ku DPTV Uganda mwebale kwagala Sajime nkakasa nange nja bayigira ng'ebyo byennyini bye mwetaaga okuba nga muwulya bannayuganda. Njagala kwongera okubeebazaako ensusso mmwe mwenna abali mu mawanga ag'ebweru
naye nga mwasalo ne mugamba temujja kulekanga bigenda maaso mu nsi yammwe kossa nammwe abali wane waka e Uganda naye nga mugoberera temulekeredde ensi yammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yenze Sajjime abadde okuba nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Akatale ke kakenjagala mbalekereyo olunaku olwaleero. Osevinga otya ssente zo ezo ez'ekigendererwa? Bangi tukola era ffenna tuzuukuka ku makya ne tugenda ne tufuluma amayumba gaffe tugende tukole. Naye osevinga otya ssente ez'ekigendererwa? Ngenda kukateerayo eddakiika ng'emu njagala okiwulirize bulungi. Abantu bangi bwe tukwata ssente ne tuziteeka mu bubiina bwe tulina 5,000, 6,000, 2,000 tugamba tusevinze. Ekyo kye tuyita okusevinga. That's wrong. Lwaki nkugamba nti ekyo kikyamu? Ssente ez'ekigendererwa ze ssente entono eziva ku ezo ennyingi z'okola. Ze ssente entono eziva ku ezo ennyingi z'okola. Bw'oba okola emitwalo 2 kambale ku mutwalo gumu ng'okola omutwalo gwa ssente gumu, mumpulirize bulungi. Njagala okkirize nti nno ssente z'olina okusevinga tezirina kusukka ku 3,000. Ssente z'olina okusevinga tezirina kusukka ku 3,000. Lwaki nkugamba nti ezo ezisembayo entono z'olina okusevinga? Kubanga ebizibu by'olina bingi. Kakati zino ssente kano akasanvu akasigaddewo ze ssente zimala ebizibu by'olina wano. Ziri 3,000 n'oziteeka gy'oziteeka nga tozitunuulira na zitunuulira za kiruubirirwa. Waseetinga ggoolo yo nti mu myezi 6 njagala kugula flat mu nnyumba. Mu mwaka njagala kugula poloti. 10,000 zino z'oteeka wano 3 ze ssente z'olina okupulaaningirako. Zino akasanvu ekizibezaano nga ze tusigazzaawo zidifendinge zino 3. Ntegeerekeka nti bw'oba olina obubiina buno, ddira kano akasanvu akali wano 3 ziteeke ebbali ze z'ekigendererwa. Ddira kano akasanvu omanye nti no ngenda kukozesako 10,400 nteeke mu kiri ekibiina 20,000, kino nteekeyo 10,000 zange 2 si ze 10,400 nsigazaawo 3. Zino 3 ze ngenda okukozesa ewaka n'ebiringa ebyo. To example, bwe tumaliriza ekyo wasigala zino 10,400 z'otadde wano mu bubiina zigenda kuyamba wano. 1. Ennaku zigenda kutuuka ng'olina renti oluusi toyinawo kasente weeyambize sirimu ekyo ekibiina. 2. Omwana agenda kubeera ng'ali ku ssomero toyina ssente za fiizi. Kwata ku ezo 10,400 za kino ekibiina, 2,000 za kino ekibiina ekirala ziteeke ku ssomero. Zino 3 zidifendinge ne kano akasanvu. Zino 3,000 zidifendinge ne kano akasanvu akali ebbali. Oba ntegeerekese ssente ezitutuusa ku biruubirirwa oba ze tusevinga, kye tuyita saving ke kasente akatono akava ku ssente nnyingi z'ofuna oba z'okola. Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumira. Obadde ku DPTV Uganda, mubeere bulungi, mweraba. Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku nnamba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku nnamba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all.